vali y'ennyumba eyogerwako nalabye mu ssente za Uganda erina miliyoni 9 ziringa zino ez'ennansana. Nansana amayumba ga miliyoni 9 gyegali. That's not a big deal. Basula mu kolo za miliyoni 3. So kati bwe yali giguze mu Uganda nga yabukadde busatu. Because we are looking at taxpayers' money. Eri ya miliyoni 9 eye London. Naye yekolo ya miliyoni 3 eza dola. Tuli mu buwumbi 10 obwa dola ku nyumba yekolo. Kuba eyabuuzizza abaana be n'abazzukulu ze balina ekolo ne naggulu. President Museveni. Zaine koloni naggulu ne bbunga ze balina. Ne buziga ze balina. Mu nyumba ziri mu biliyoni 2-3. Kakati bw'oba obuuza ku ye miliyoni 9 nange matovu gye nsobola okuzimba. I think it's not a big deal. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Amukwano gwange gwe gy'olira ekyemisana n'oli ekyenkya n'olya n'ekyeggulo. Omukulu Major General Geoffrey Kasigazi yagambye nti bo abasirikale ba poliisi balya kimu bwe kiti. Era nti ebiseera ebisinga enjala erabikanga etera okuba nga ebayitamu wano na wali. Nabwe kityo n'agamba nti kyandibaleetera abasirikale abamu okuyingira emize egitasaanidde ng'obubbi n'ebiri bwe bityo. N'agenda maaso n'okuba nti awo baka eri gavumenti poliisi eyongera okuba nti ka budget keyongerako mu saidi eyo. Abayogedde ne ku by'emmotoka ze balina nti zikaddiye mbufu ofaananako bwe buti. Abasiddi omusunsu zirinnya lyange agaliwo gwe mukutu kwe tuli olunaku olwaleero. Andi ne Ssaalongo Matovu ajagenda maaso n'okuba nti ababuuzaako ebigambo bijja kugambibwa mu bufu obufaananako bwe butyo. Sebo neyanza nkusiima okuba nti onoonyaako. Yesewo. Ndowooza guno gwa kusatu. Mulundi gwa kusatu ng'ebigambo tubigamba. Kifaanana okuba nti byetwogera birimu ensa. Kituufu nnyo. Naye kye nnekakasa lwakuba nze sitya kuba ku mitimbagano gyammwe. Esewo. Ebyange mbikomya wano ng'era abakadde bwe tukola. Sibitwala nnyo. Oli wa analog. Ndi wa analog. Naye kye mmanyi obulungi kubanga nkifiiringa muli. Nti ebivume ebibeera eyo bibeera kamaala. Era kye kimufa abamu. Ekitugaana okugendayo kubanga saagala kufuna budde ate ntandika oba okwenyigira otherwise ondabeerako ku Facebook okwo nga nyina post zenteekayo ne bavuma kawabula okuvuma nemanya nti bavumi bali bameka nga 6 kati bwe nembagattamu ne baddamu mu post emu ne mbavuma ate manyi okubagamba bwe mbanga ndi ketugeze ku Facebook kati nange mbeera nga bo tufaanagana era amagezi tugafaananya oba kitegedde ku level yabwe I make sure nti mbafunira perfect match nentukira bw'abawemula kati ate nempemulira ddala bulungi nnyo n'omuteekerateekera social media otherwise bayinza okulowooza nti be bamanyi nakuvuma kakati bwonsanga nga sinze omwogezi wa need okimuwa nga kyokya nga Ssaalongo because ku Facebook mbeera nga Ssaalongo era nabagamba ndi clear ne ku TV nkibagamba Facebook page yange oli Ssaalongo Matovu kasitamba ku Facebook mbeera Ssaalongo Matovu omuzanyo kuba guweddewo awo kyoleeta kyomuddiza kyenkuddiza mukashi mwennyini naye nga ndowooza si ekyamakulu ennyo era sandiyagale tukyenyumirizeemu emitimbagano gino bangi bagikolako ssente bangi bayisaako obubaka obugasa ate baki abalala naye tulaba nga bannaffe lwaki mbavuma bwakuvuma n'olaga nti onyiize ayongera nnyo bw'omuvuma ne kimunyiga amanya kyakoze kibi takiwulira ontegedde bulungi amanya kibi so normally manye kikosa nyiza okuwaayo eddakiika nga 10 nga ekyo kyokka kyendiko okuvuma kukola ki nze n'okuwemula mpemulanga Ssaalongo bwe yandikoze then bwe mmaliriza neeteekako obubaka obuwumbawumba olaba abanyiize bw'ovumye kale ate gwe okola bw'oti oli muntu mukulu kati ne bagamba nga bwe muwulidde nga kinyiga naffe bwe kinyiga n'abalala bimuvuma ne muwemula mulimu abantu abakulu therefore nze ndowooza nti twandiyambisiza emikutu gino mu nkola ennungi mu kutuusa obubaka bwe tuba tuli mu bwa struggle oba revolution gye tuliko ne kiba nga message yennyini gy'oyisizaako ye yegenda okula mutima gw'omuntu bwe kuba kwediimira ku gavumenti eno agyediimireko oba ontegedde naye weesanga bye baagala okujja mu buyinza bwe batekayo ebifaananyi oba byaki bawaana beautiful biki kati bw'afuna opposition alina kyataddeyo n'obalyoka bavuma ne mbuuza nawe
abali mu buyinza babatya obutiru no bavumira ku Facebook alumba opposition then bwo omuti omuvumira ku Facebook ogenda mujja kota physically if you can fear ali mu buyinza nga tusa muvumira ku Facebook then physical ogenda mwanganga oti naye banganga nnyo abo opposition okusinga bwe banganga abali mu buyinza I notice mbigoberera so nze ndowooza nti bwe twagala kwanganga obwanga tuwolekeze betwagala okusuuza ki Entebbe so si kuvuma paka kuwulira bubi ng'ovuma abali mu opposition ya bannammwe olw'okuba tebali mu kibiina kyo singa tuvuma bali abalina omupiira paka kuwulira bubi ne baguta awo tuba tukola kulwana kubasuuza so nsiimye nnyo okuba nti onoonyezaako omulundi omulala aye twogere ensonga alright ebiseera bisinga tujja nnyo ku nsonga ezigwa mu layini ey'ebyobufuzi yensonga lwaki tubeera wano ffe tubeera nnyo eri mu entertainment naye ebyobufuzi twagamba tujja kuyitanga ewa Ssaalongo obukugu bwammwe buli twabadde tulaba ebbaluwa ebadde egenda maaso n'okuba nti yetambula ku mutimbagano ebbaluwa eyo ennaku z'omwezi yali 23 bata esinze kulabika ennaku zino 2-3 eziyise ebbaluwa eyo nga mwami Yoweri Kaguta Museveni atwala eggwanga lino awandiikidde sipiika nga yeemulugunya n'okubaako ebibuuzo by'abuuza ku nnyumba ey'omu United Kingdom agamba nti I've got information that this is contrary to what you told me that you indeed own a house in London in the form of flat 4 n'ebiddako United Kingdom nti nkuwandiikidde ku lw'ensonga z'ennyumba eri mu London side eyo nga mwami Yoweri ayongera okwebuuza nti ddala ennyumba yiyo oba siiyo mukadde ke kamu n'akopingirako ne igigi ng'amusaba agende maaso n'okuba nti ayingira ensonga ndowooza nti kituufu okw-attracting attention kubanga kyajjira mu sanctions ezateebwa ku speaker Anita Nalongo ne bagamba ayinayo n'amayumba ayinayo n'ebintu n'accounts ez'enjawulo naye ate singa atunuulira valiyo ennyumba eyogerwako nalabye mu ssente za Uganda erina miliyoni 9 ziringa zino ez'ennansana amayumba ga miliyoni 9 gyegali that's not a big deal basula mu koloza miliyoni 3 so kati bwe yali giguze mu Uganda nga yabukadde busatu because we are looking at taxpayers money eri ya miliyoni 9 eye London naye yekolo ya miliyoni 3 eza dola I mean, would it attract attention? Not a million $3 eza dola nyingi. Tuli mu buwumbi 10 obwa dola ku nyumba y'ekkololo kuba eyabuuzizza abaana be n'abazzukulu ze balinayo koloni naggulu. President Museveni. Zaalina koloni naggulu n'ebbunga ze balina n'ebuziga ze balina mu nyumba ziri mu biliyoni 2-3 kakati bw'oba obuuza ku ye miliyoni 9 nange matovu gye nsobola okuzimba. I think it's not a big deal. It's not a big deal. Naye nza tunuulire ekinyusa ekiri mu kino ekyokuba nti ssente y'omuwi w'omusolo ekozeseddwa bubi oba alaganga afaayo ku ssente y'omuwi w'omusolo. Kati nze what I interrogate kino kyekikulu ennyo kiki kyafaayo ennyo okumanya katugeze ennyumba ya Anita bituufu bya ddala. Anita omusala gwafuna ne bwe gwagwa mwaka gumu akwalifyinga n'allowances ze akwalifyinga ogula miliyoni 9. To me that's not a big deal. To me Anita sente zamuwa nga speaker n'allowance mu mwaka gumu eyo nyumba agigula nga talina na wabbye ku trip zafuna allowance ezo zafuna n'omusala gwe okay ne bafunye kaloni mu kasako miliyoni 9 eyo nyumba agigula nga tabbye na kubba. In other words, to me it's not a big deal. Naye kyenandiyagadde okutunulako bwe yesiba ku nnyumba nga bakulaze ebintu ebirala Anita byakoze wa ne Uganda ebiteberezebwa okubanga birina mu biliyoni za ssente ziri mu 10 n'okudda waggulu byo nga tobinyezeeko noonyega ku nnyumba emiliyoni 9. Does it make sense really? Maybe ayagala managing international relations bwera wembadde ngenda okugamba nti maybe diplomatic ties kubanga ye afaa nnyo okubali abamuwa ssente alage nnyo nti nkifaako otegera kyengeza ku. In other words, President Museveni is just managing us, not them. Anti amanaginga ffe ffe abali wana bagamba Anita ebintu byebweru n'amanaginga ne baki nabali Nianga in ideal sense is not fighting corruption and is not even interested.
bwe kibanga amateeka agaisibwa mu parliament yateekamu ne ssente kyogamba takimanyi anita ali enguzi kyogamba Museveni takimanyi nti yennyini agulirira ababaka kwagamba kino kipya nnyo watyanga ne ssente zeyagigulako yazifissa kuziralya muwadde ogulirira ababaka kubanga ayinza okweyamuwa obumbi 10 genda ozigabe bampisize kino nga bwajjabikubazaabikola tubimanyi kati kwezo naye anita n'agamba akawumbi kano kankateeka eringulika ennyumba is that I mean onotegera kyengeza kutegeeza because architect w'enguzi mu Uganda ekituuti ky'enguzi kwe kiva bwe busubi ne butandika okukka ku nga nti egudde akaleka yekaguta Museveni Yoweri bwe luba lusuku olukulega nti olusuku lugudde akaleka luba lulungi njogamba ng'enguzi esakaatidde bulungi ekyo ekisaka ye Museveni yakulira enguzi mu Uganda okugigaba actually nekyokuba nti naye yennyini agirya nyinza obutakijjaawo naye okugigaba wakiri evidence weeri evidence kukugigaba weeri naye kukugirya notwetaaga omunoonyerezako kubanga bwe bakwata ku Sam Kuteesa emitwalo 5 gye yamuwa yagamba ebiri mu allegations ezo biga Museveni zazigenda omukulembeze wa ggwanga ye byewakana naye mu kimere Sam Kuteesa tebamunoonyerezaako nnyo ne babifutyankafutyankaawo naye omu China gwe yali naye ne bamusiba ne gumumega naye ng'ate baazire bameka ono waffe ne bamuleka oba ontegeera bulungi naawe kitegeeza ki nti nze toyinza kundeetera muntu ng'akaguta Yoweri Museveni president nti yakulembeddemu olutaba olw'okulwanyisa enguzi neŋŋamba tugimaze emabega bwe yagenda ogirwanyisa yakwata muggo n'agenda atambula kilometers oba zaali meka n'atambuza ebigere olaba atamba ne bagenda ekkololo kutambuza bigere olwalwanyisa nguzi is that the way how corruption is fought oba ntegerekeka nkufuna so kati bino ebyebbaluwa to me tebina sense it's just managing the public and the international community okulaga nti ali interested mu kyo yefula akikeberako akibuzaabuzaawo n'ebyafulumye wabirebe ebyafulumye timwabadde mulinnya lya Anita era kati balina kuza details ndala bafulumiza ekyapa mu kisoma tekuliko linnya Anita gandi n'akakwate k'abantu beeri mu organization ez'omulanda ne mwennyini naye kati akulaga nti abiriko nnyo lwaki anoonyereza ku bino bebalaga akawunti sente Anita zafulumya billion 5 billion 7 billion meka ziri ku akawunti z'abana abayambi be lwaki siza picking up interest okunoonyereza ku ezo lwaki esegeze ekinyusi batunudde wala batuzanga bwe twalina ekyamabaati amabaati nagano gagattagatta nga gali mu billion 3.5 naye nga babba embuzi sente z'embuzi billion 24 zino embuzi zebaletanga nga buli mbuzi ogamba ya buli mbuzi kakadde musanvu bwali mukadde musanvu zebaga Karamoja ne bazibba 24 billion bazibba naye focus tewali ezoogerako naye twatunulira amabaati aga billion 3.5 ebillion 24 ne ziyitawo etula billion 3.5 kakati wakiri ekyuma tovuleve yo nagivaako wakiri nsukka kaawo kyovola bwala omugera ne mukuliriza ne nkwata bukwasi kutama ne batuno engamba laba bana abajaga bali kubirala ekituufu kirala baba obuto babalaga kirala so Uganda tunakeera ku machane tumanya omuzinzi we guli bwe tuba twagala kutunuulira implication ya sanctions that president are interested by now NRM yali baletandise okukola enteekateeka ezijjako speaker aliko okuteekako speaker omulala lwaki US yamusanctioninze Bungereza yamusanctioninga UAE yamusanctioninga now bw'abanga speaker wa parliament alina okuwandiika ebbaluwa ekutwala e Bungereza naye nga takkirizibwa ye gendayo gwolooza ebbaluwa banagihonalinga kwembase yalina okuwandiikira recommendation ogende alina red flag ontegedde akurecommendinga to go alina red flag are they going to honor you naye nga jjuka nti ababaka baffe aba parliament balina okugenda for benchmarking mu America balina okugenda for benchmarking e Bungereza bwe babeera balwadde speaker ateekako omukono ogusembayo ne balifaalinga ne sente zibanaabuleza mu malwaliro g'e Bulaaya kakati bamaze omugamba nti tojja waffe tetukwagala oli mubi tolina bwesige
omuntu omubbi asobola kurecommendinga gwe nti oli mulungi nnyo era tukwatagana. Nze nkolagana nawe gwe oli mubbi olina emisango ku polisi, era togamba polisi nti wajja bayambako. Bajja n'okola statement. Onsira ku polisi bayambeko mu baagala okumanya ndi mulungi naye nga tegwa nsindika gwe oli mubbi wa lulango bakumanyi. In other words, omulimu gw'obwa speaker takyasobola kuva Kampala. Tasobola kubanga bwa speaker agenda bukola bukolezi Kampala na Bukedia. Enteekateeka yandibadde yatandise dda egenda okujja mu delegating anga. I mean, but is the speaker. Now, kati gwana delegating gwe tuba tulonanga speaker. Because kati ye speaker tasobola kutambula. Envumbo. Yeah, nobody recommending mugende gye mugenda tasobola. Kati bagana okulinnya Dubai nga Dubai ye center ya wonna ogenda kukola kikiddako. Obusuubuzi biki? Ontegeera? Speaker akola kinene nnyo. Olaba zino ze tufuna lusi zironi ng'eggwanga buyambi. Speaker azanya party nene mu ebyo. Kigenda na kutuuka ne byayisanga ya presiding house nga tebikyalina makulu kubanga mu bazungu tebirina makulu kubanga there's a lot of question kubanga a presiding over the house okuyisa ekintu kyonna oba ayisiza loan kwa mwaka fananyi parliament yeyina okuyisa loan Bungereza yagala tuwa loan ya milioni 10 eza pound ne Parliament yeyina okwapproving ekyo ntukkiriza. Kati speaker Anita Mongo yayina presiding over house kuloni Bungereza gyegenda tuwa ya musanctioning. Ku Bungereza etamukkiririzaamu, America etamukkiririzaamu, UAE etamukkiririzaamu, Canada etamukkiririzaamu ate ze zituwa buyambi. Naye yayina presiding over house passing loan eyo. Now about olaba contradiction. So ndowooza nti ekintu kya sanctions kintu kinene nnyo. Naye ndakugamba nti sanctions kyezitegeeza kitegeeza nti gwe nannyini maka gakulemye nze muliraanwa ntandise okujja okukwasa empisa ewuwo. Kinavudde gamba wali nti musajja waffe 13 talina moral authority kunoonyereza ku kintu kyonna kubanga ye kituuti ky'enguzi. Ontegedde bulungi? Talina moral authority kunoonyereza ku kibayita nguzi kubanga ye yennyini yekagigaba. Now, bw'oba osigazizza Anita gw'omanyi nti wabizibu then eggwanga olivuga olizaawa. Kati kyova olaba bali olwokuba bategedde nti gwe tosobola kulwanyisa nguzi ewuwo. Tujjukira bulungi mukyala Irene Mulyagonja mu lipooti ye ng'akyali IGG yagamba nti ekizibu ekiri wano mu byenguzi buli ogenda okugoba ababbi badduka beesoga State House. In other words, tosala. Bwe bagenda okwogerako ono minisita wa science and technology omukyala wa science and technology ani Musenero yabagamba muve ku decorated general wange officer amaze okutulaga emeseze milioni 8 akati mugeza ne mwogerako bw'aba yagala kubba sente gyazisa ojjukira enako nze bawadde omukulu wa Bwogombo agenda promotinga mwanyi era bazisa mu science ezokunywa kaawa era bazisa mu science kakati obumbi 37 bazisa mu science tebaswala mu National Coffee Development Authority tebaswala Ministry of Agriculture baswala mu science eyo gye babbira kakati gundi bwe yagenda okugambako tukole lifestyle audit mukyala ono wa IGG Betty Kamya yamugamba you young woman leave my thieves alone. Leave my thieves alone. Statement. No, nze ni muyizi wa literature kyekitegeeza nze sikuwadde olaba message eri yamugamba leave my thieves alone. The good thing when they steal they invest here. Kati omuntu stealing alaba kisi thief. So wamugamba leave my people alone. So those are yes, you leave my thieves alone. They spend the money here. Yes. Awo nyine ngoli mu kugamba nti wandyagadde oba okulaba nga minister speaker among the thieves are thieving in his name. Olaba speaker ng'ogamba nti speaker among aveeko olwa sanctions zonna ezize tolowooza nti obeera onafuya
omukulu cause ono ali part of the team kakati esawa zino kumufuumuula ani gwe nafuya omukulu Museveni ate munafuya kakati gwe lowooza bwoti tugenda kusamba mupiira gwe goalkeeper waffe naye ate amaaso tegakyalaba but you have been our best goalkeeper. Do we maintain you as our goalkeeper or we substitute you? You put aside. But you are the best goalkeeper we have. Naye amaaso tegakola kigaliko olufu tegakyalaba. Do we maintain you? Not at all. Speaker omulimu gwe kyaswa gukola fule. Speaker a chairperson waba speakers baba Commonwealth. Naye Commonwealth mu sanction inze. Commonwealth yennyini Bungereza kitwala sanction inze. And you are the chairperson. Are you still okyalina amakulu? Kugamba nze saagala egamba byakunafuya butanafuya. The reality is speaker alina sanctions. Takkirizibwa kutambula. Okujjako okutambula wano waffe. Naye tumanye ebirungi gye tubijja nga bannayuganda. Waffe byatulema tubijja bunayi. Andi yawagaye nti eri ye talinayo kakabe ka kapa. Kakati bwe kaba talina kakabe ka kapa. Ekyo tukitegedde. Naye mu duties ze zaakola za ggwanga so si za bwannannyini. Ayinza okuba talinayo ka kapa. But there is a moment otugenda okumwagala agenda negotiating a loan. Nti waliwo walina okukolera emirimu gy'eggwanga eri gye baamugobye. Ani agenda ogikola? And is the speaker. She's the speaker. Tongama nti delegating wongata delegating therefore gwa delegating gwa tubateeka mu kyoba speaker kwa yasobola okukola kwa itasobola kikitegeeza so kyengeza ko kulaga ki nti omuzanyi waffe omulungi kati mulema tumusigazeewo kubanga tutunulya bya buntu ntalinayo kakapa nze sirwano kwogera byamabye naye waakiri manyi kakapa akayinayo at least I'm pretty sure 100% DJ Kali manyi bulungi abaana be ne state gye balimu ne university mwe bali ne bibasoma mbimanyi kuba bali abasanctioning abagamba bo be batuwa ne details ezo in fact kati ebyo mbimanyi nze matovu nagamba wakiri ku level gye ndiko waliwo byemmanya nebe si ngendo okwogera wano so kati ebyo bya buntu naye ffe tunulya mirimo gya ggwanga ye ng'omuntu ayinza okuba tiyandyagadde kutambula ekyamazima olwaliro saakoledde wano wonsanze nyina gye mbadde wakunega nyina meetings ezibaddeyo naye olw'obuvunaanyizibwa bwe nnyina wano nzize kati singa wano ku kitebe badde bangobawo ate sandize kitegeeza byenkola si byange era nkakasa naawe okutandika okunoonya tonoonya nga matovu onoonya ku lwa niidi ogaa tugende mu niidi naye tulabe omwogezi oba ntegerekeka naawe kati bwe ntandika obiteeka mu feelings nga nze then sikoze ku lwa kibiina okoze nga Saalongo Matovu era nkuvuma ate omumanyira genda ebintu esaagala naye ku lw'ekibiina nyina okujja performing this duty nze mmanyi oba ntambuza bigere oba nzija njavula kutuuka kola mirimo nze mmanyi ebiddako so naani tatakola ibyenga bya muntu nti ogenda mu America alina agenda nga muntu agenda ku lwa gavumenti ku lwa Uganda olwaleero takyasobola kugenda kukola ebyo mu nsi z'abazungu ensi z'abazungu ze zituwaniridde agambazima tegagenda kuvaawo kubanga ffe twali mu kukola ebyaffe emyaka 4 nga tuli mu buyinza wano ffe abe-NRM tetulina kye tukoledde eggwanga tubbi eri bbe nga tukyali ku sanctions eza US abamu kuba sanctioningiddwa nga tuvudde kuba kati ne US abadde tannamanya ne America yagenze maaso n'okubanga ekola ki sanctioninga speaker n'abalala 8 mubamu kuba sanctioningiddwa beninamu interest babadde babiri ba wa speaker era nga president w'omupiira mu ggwanga owekitiibwa Moses Magogo yagenze maaso n'okuba nti US sanctioninga wamu n'omukulu former deputy chief of defense forces lieutenant general Peter Erweru ku side eno ya president omulambo wa FUFA okubeera nga sanctioningibwa tekina buzibu eri side ya abakapiira wali at the same time n'omukulu mu maje ogenda maaso n'okuba nti sanctioningibwa tekina kifaananyi era kye kyongera okulaga ku side ya human rights kuba ye side gye bakoze eki gye bayise era mukoeri erimu alina duties zalina okuperforminga mu nsi ezo gye bamugobye agenda kuzikola atya
oba ntegere kagenda zikola atya kuba kati ab'omupiira ffe abaguwoomerwa kuba Uganda bwe tubeera era n'ekibuga tugenda kulaba World Cup nga tumulabira naye ku TV nze yakumanya wawaana abe tugulabirawo ffenna kuba oli abadde afuna tiketi nga n'ogenda okulaba kale guba guli mbazungu ekifo kye kibaayo nga fufa president wa federation ey'omupiira gw'eggwanga kalegeeza tugenda kugulabira mu kabaawo wali ewaffe naye eyerevo gye bamuredusinzeeko nti omupiira World Cup osigadde mulabira wali waffe mu kabaawo eno tojja it affects a lot eby'omupiira kuba alina endagaano z'alina okukola n'ensi ez'enjawulo ne federations ez'enjawulo togenda kusobola kutambula pozi bagenda bikolanga twabikolanga mu covid bya zoom niwo lwemu ebyo byetaaga okwetuukira omukono gugulume nagwo gunaaba scientific bajazera ku DHL asayininge bazizeeyo oba kitegeera kirizagaana waliwo okalubiriza okubakoza eki naye nze saagala kubalumirwako bataddeko sanctions kyebabadde bakola bakimanyi babadde bali akamanye ngaakoza n'owebbwa ow'ebigenge byebakola bayimanyi nze siwagira bubbi mu ggwanga eggwanga liri mu kubonaabona buli sente egwawo gye batwala sente egwawo gye bakola ki gye batwala kati bw'otunuulira erweru batta abasajja abo abeeyo erw'enzooli eyo ne bamala okutta abantu ne baddira emirambo ne bagiteeka mu ntuumo wee bati nga emirambo bajambudde n'engoye nzijukira ku TV emuko nali babuuza nti naye ekigendera ki ekyokuwambula abafu abo mwabakubye mwabasse naye ne mbambula n'engoye ne batta abaana abato ne babuuza mwassa abaana abato abaana bawera ne baddamu ne bagamba eyadde collateral damage really abaana baffe abato tiyadde collateral damage ne batta abakazi ab'embuto collateral damage n'abakazi ab'embuto baali mu kulwana kwegamba agasajja ago galinga ensolo biringa ebisolosolo ne bwokiraba gulinga ogusolosolo byali tebyetaaga kuba mu bantu lwakuba nti ensi yaffe era bwetyo bwefaana nakyo olaba abazungu bano balina batuyita enkima batuyita agasolo batuufu erudda natulya ekisaddaaka bantu awo mu basajja abo abeerwenzooli awo noddira omusinga ne bamukwata ne bamuyisa nga bwe bamuyisa kubanga kikyamaanyi mugeewulira kugamba sanctions ezo ntono nnyo tezimala era oyo omukulu amanyiddwa nga ekyamazima beetaaga kuyisaako na bibaluwa bye bakuntumye nga ne bamulabako ku muliraano e Rwanda oba e Kenya bakwate gw'omanyi abakonja baafa awo amanyi abakonja baafa abasukka ne mu 100 omanyi abafiiridde luziraano nga babasibye naye nga babasajja just because balina obutakwatagana n'omusinga ne mutta abantu kyenkaniddeawo erweru n'omulaba manyi omulaba ng'afukamidde mbu mulokola asaba osaba kigasiya ayinza okuba asinza na misambwa notta abantu obwenkaniddeawo with no explanation really erweru and your commander omanyi abantu okubanga tebalina mutima so nze ndowooza n'okulooza nti sanctions zino tezimala beetaaga bayisaako biwandiiko bibakuntumye nga wonna abamulabira bakwata mukwate abeera tasobola nagenda Kenya tasobola agenda kumulira ng'akoma Uganda wano kati naffe abasobola okufuna obusobozi wano n'omukaba n'omutolosa nga osokikola kyekyetaagisa ku basajja ngaabo those are just animals a role is an animal they never sanctioned a human being they sanctioned an animal. The guy traumatized people. He killed them. I mean, the guy is an animal. He's a beast. Erweru is a beast. Abantu bafa. Mwizo kwati mwabiraba. Twakeranga ku TV n'okwata kutama n'ogamba yi mukama. Obuyinza bukino kye bukola. Kale fine abantu balina busaali. Temuyina mukago muswabba kubamu ne mbakwata. Really mwina bakuba mu bomu ne basanukula ennyumba ne basula mu bomu ne kuba abaana abato ne kuba abakazi ab'embuto ne kuba abantu ne bafa mu lubiri kyogamba tebalina capacity nga a professional army kuba nabikozesebwa kukwata bukwasi bantu abo to contain them
baba containinga morovo abali mu nyumba boso no gamati muveyo omukwomu ngo wanise emikono ne bavaayo. So we are dealing with beasts, we are dealing with vampires. These are animals in the leadership of Uganda. Naye gwanga bwe lituukaawo ffenna ne twesula gwa Nagamba mwati wetu wetambula abantu batyo byogerako kuba alowooza bwana ayogerako bajja musiba bajja mukuba bajja kukola biri naye enjogera ennyangu egamba nti ayogedde afa n'atayogedde akola ki twabiraba ku lw'ekayunga abatali mu kwekalakaasa oli yeekweza omwana yali wano nateete dobbi ali yeesibiddemu bw'ati omusika na aimi nga bw'ati ku mulyango n'amukuba amasasi twakira wano ku Kyagulanyi 18 nateete wano mu tawuni abadduka ne beesibira bwe bati omusika na aiming at them like this n'akuba amasasi era omu n'afiirawo bameka bye baavunaana